biki ebigenda okuddira jukira president yabawa liwe yawagira Kenzo nga basaba copyright kwanza yura copyright ya fuluma yavayo nagamba naye bamuteeke nabo babateekemu naye kale fe twagadde is the intellectual knowledge abantu babitegeere biki bye bagenda okutaka naye kati nze kyannumye bulijjo emakarosa amanyi bingi lwaki bulijjo tagenda mu aye tegabagala kwesaawo kyogezaako yisaawo bulijjo yandigeze n'abasomesa kyannumyemu balipirege esimbu naye abadde amanyi kati ngamba okumanya kuno kungi singa bakutwala dda wali batwala dda nga tebamuteeka mu kyabasinzizza ebbaluwa ababadde bazitwala ne baziteeka mu busero kati yekenze engeri gyatuukira president ate mwami wa minister ate mukyala minister yatuukira ddala wali kuki mali intellectual kinumye kubanga banna yali ku TV ng'okozesa atwa bannayuganda oyina library omudownloadinga ku YouTube omukozesa ku simu twagadde n'abayimbi mwongere okunnyonnyoka. How best is copyright going to help you? How is it going to be implemented? Single kuluma bayimbi bebasinga obutategera copyright kyova bali bagabye byabo bagala tubba balina bye benoonyeza. This is something that is really going to revamp the industry at large. Kali katsoka tula ulire emakalos kusonga ne copyright tongero jinnyonnyoka. Okay. Amanyanze Emmanuel Mulondo abasinga gwe manyinga emakalos ngenda kwogera mu kiti kyange leero nga copyright owner. Copyright mu bufunze oba copyright neighboring act ya 206 Etteeka erirambika bannabitone ba copyright owner engeri gye bafunamu ki mu biyiye byabwe bekuli music film visual arts and crafts obutabo software omuntu yenna akola ekiyiye etteeka eritulambika engeri gye tukifunamu oba n'obwannannyini bwakyo gye bayita copyright sawa zino waliwo process etteeka weeriri naye tulyamendinga because ya 206 twagala libeere n'omutimbagano gwa 2025 wetuli tulinamu ensonga nnya zetupushinga mweri etteeka ekadde lyali teriruma mwalimu ng'omuntu wakuinfringinga bamusiba emyaka 2 ne miliyoni 1 teebereza kati sawa zino kyetuteesa twagala omuntu hajati ono okwata kulimba lwalwagadi oba lwa Kenzo n'olukozesa n'oteeka ku mutimbagano nga takuwadde buyikisa n'olufunamu ssente ojja kusiba emyaka 10 oba ojja kuyirirwa miliyoni 10 tutegalaganya ke kakawebe twagala ku punishment. Then 2 tulinamu ekintu kyetwagala kyebayita CRBTs muzimanyi zikola back ringtones. CRBTs ezo ziri wakati wa telecom aggregator ne nanyine copyright. Essaawa zino nga we tuli wano omuntu nanyini copyright nanyini kintu kyennyini ku 10 abadde akufuna ku 1.8 nga zirizo n'ekyenda mu 8 ne musobyo zigenda mu telecom government ne aggregator. Ekirungi ekyo government yakikiriza muteeka egenda kikola ki mwekitwalabe ku draft what draft memo ekyokusatu PCL batuuliza abala ba TV zonna PCL ye private copy levy saawa zino kirizagana esimu yo yeriko buli kimu kuwuliriza music kuberabira video kuberabira skits za comedy kolabira buli kimu kolabira akatabo kolabira almost buli kimu okusobola okukwanyezibwa negitwala mu CMO negenda mu CMO y'abayimbi ya UPRS negenda mu CMO y'aba filimu ya UFMI negenda mu CMO y'aba bitabo gye bayita Euro kati ekyo kiteka mu kitwala tuteka mu teeka osaka tablet olwakulaba kyanga muyimbi wange Khalifa aganaga wegenda ku DJ Eko site ali mu place mitwalo 10 ali play obo bono bose kali tebizanga just bamusasula nusu 10 multiplying already ina milioni 10 ochegere kitugeza ko kulwanirira si byansonyi sawa zituuse abantu babitegeere waliwo treaties ezensi yonna because you cannot take my isolation bazita wipe treaties bicheze tulino bitekamu so ebintu ebitano bitusindika enongoleseza zitusindika muki mu copyright tubakyali awo Kenzo ne federation ni bayite cha copyright management system yes abantu ne bakibuzaabuza ngati president ya Chinese etteeka ya copyright president anaba etteeka likyone cabinet batu wako draft ne etteeka kebirozo byaffe ne dime cabinet genda kujja mu parliament mwenna bekikwatibwako bajja bayita abakozesa nafa abakola ebintu bakozesa bajja tuboza ko mu parliament kuzira ensonga zenkugambye kati copyright management system ekigendera kyayo nalaba ebintu bibiri zizaliko mu gabaji developing ndafuna mu ebintu bibiri one mugenda kuyamba ku registration of copyright ekyo sikiza nakyo UPRS ne URS bwe tuyimiridde wano bibana ku register ki copyright then two egenda ku monitoring is good ne monitoring is very expensive monitoring aba broadcasters bye bakola ebintu ebyo nabyo birungi ne one kinasooka butakkirizaamu oba ne bamembers abakyeboogera ku bananyi copyright owners abegatira under UPRS tebatwebuuzaako
balina okwebuuza ku bantu bannannyini copyright. Abantu bafunamu okulowooza nti UPRS egenda kugibwako olukusa olukuŋŋaanya ssente z'abayimbi. Tegenda kugibwako olukusa olukuŋŋaanya ssente z'abayimbi bakimisinfominga. Bali byenala kusomako ne byenalaba ku status ya kitongole kya gavumenti kyawandika ekyo bagamba monitoring and registration, but they didn't say collection. Collection mu tteeka kiringa bwegamba Uganda Revenue Authority yokka lirina etteeka lisolooza omusolo gwaki gwa Uganda. Ekampani yokka ekkizibwa okusolooza royalties on our behalf is UPRS. Era bwe baba balina ekigendero ky'okusindika nti bo be bagenda okusolooza kikyamu era n'okusuwingibwa basobola okusuwingibwa wano locally ne internationally.